Wow, mbalamusizaako nnyo nate mu linnya erisinga mannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo, mwana wa Katonda oyo abirira ddala omulamu. Yonna gy'osinzidde nkulamusizaako nnyo nnyini ddala. Nicholas olwaliro nga nze ali wano ku mpewo za Just Gospel Media Uganda, kulabika nti nno mbaako ebigambo ebinjogerako naawe mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Ebigambo ebitali bya kusaaga era ebigambo by'otagenda kusuubira nti nno bigenda kukuwa bread and butter. Bw'oba ddala ng'oli ku Just Gospel Media, olina okuba nga weenywezezza. Number one, olina okubeera nga otegese endowooza yo. Kyeŋŋamba, you are ready. Mind yo ng'eri ready. Kubanga Bible esomesa nti ekigambo kya Katonda kitala. Mu Bebulaniya eyo ekigambo kya Katonda kitala 12. Ekigambo kya Katonda kitala kisinga ekitala kyonna eky'obwogi obubiri. Kisala okusinga ekitala kyonna eky'obwogi obubiri. Bible esomesa nti kyawula omubiri n'omwoyo. Kyawula. Ekigambo kya Katonda kyawula. Kati njogera ebigambo bino owulire era otegeere. Ekigambo kya Katonda kyawula ekibi n'obutuukirivu. Ekigambo kya Katonda kisala mu ndowooza z'omuntu ne zikyawulamu bwe ziti bwekyo. Ekigambo kya Katonda kyawula omubiri n'omwoyo. Omuntu yenna abadde atambula ng'okimanyi nti kyenkola kibi, togenda kukitegeera nti okola kibi okujjako ng'otunudde mu kigambo kya Katonda nga yendabirwamu. Bw'oba tolina ndabirwamu, waliwo abagenda okufuuka endabirwamu gy'oli. Until wonaategeera n'okiwulira munda mu ggwe paka wonaakitegeera nti mbutuufu, this is not right. Kati kyekigambo kya Katonda kitala, kisala, kya bwogi obwo bubiri, kisala okusinga ekitala kyonna. So Bible esomesa nti kyawula omubiri n'omwoyo, kyawula obusomyo n'amagumba. Kyawula. Kakati buli ali ku platform eno ng'owulira nti walokoka, naye ng'owulira message eri ku platform eno owulira ng'ekukosa. Message eri ku waliwo messages eziyita ku Just Gospel Sword platform yaffe ya Facebook. Eyo buli omu akuba aleluya. Kubanga tubadde tusomesa ebintu bya munda mu kkanisa, muntu wa munda, tusomesa birala. Naye platform eno kifo kizibu nnyo nti n'abadde omulokole ng'amanyi nti mulokole nalokoka, ogenda okulengera nga ajjeeyo endowooza ey'ensi n'ogamba kati ono. Yeno platform eriko omuntu ng'amanyi nti mulokole naye n'aleeta endowooza n'ogirengera n'olabira ddala ng'alina ekizibu yeetaaga okuyamba. Kubanga kitala, ekikambwe ennyo ekiri wano kisala. Mbalamusizaako nnyo mwena mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njala kwebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe yonna gye musinzidde. Mujje baleke emirimu gy'olunaku olwaleero. Mwenna bali mu mawanga ag'enjawulo, njagala kubalamusaako. Neebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe ate n'ekisa ekibawaniridde. Buli lunaku tuwulira amaanyi mapya, ekisa kipya okutwongerayo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Leero nzize mbadde n'ensonga gye mbadde njagala okwongerayoko, naye waliwo message ezimu ze nafunye nga z'abaluganda abamu. Nze n'ekintu kye mmanyi era nakibagamba dda wano nti enjiri esobola okussa omuntu. Enjiri essa omuntu. Enjiri kye bayita enjiri essa omuntu. Kakati omuntu asobola okufuna obusungu, ne kivudde mu busungu ne kizaalamu ekintu ekirala, naye nga kivudde ku kinjiri. Lwaki? Kubanga amazima gaafuukira ddala ekizibu eri abamu. Ate ne waba nga akitegedde nti kyakola kikyamu, still era ayagala ayongerere ddala okukikola, naye nga akitegedde nti kikyamu, naye n'ayongerereyo ddala, asigalire ddala ng'abikka ekibi
ekirungi nga kibikka n'ekibi bebo ba Adamu bibakola bononye bategedde nti bononye ne basigadde beekaza ba compromisinga n'ekibi basigala beebikirira awo mukazi gwe wampa awo musota gwe gunsenze senze awo mukazi gwe wampa musota gwe gunsenze senze mu kifo ky'okwogera nti twenenyeza twononye maaso go tusaasire Mukama tekibeerangako mu kamwa kaabwe ye kanisa ey'omupagamus bekiriranya kwekiriranya kugenda okwekiriranya balungi nnyo mu kubuulira Mukama akuwa omukisa bread and butter balungi nnyo very 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 good to preach bread and butter nekituuke ku mazima kibayita amazima kituuke ku kibayita amazima buli omu ojja muwulira nga tandika okwekiriranya. Nina ekibuzo kye ngenda okusooka okuddamu wano. Ekintu kino kirudde ebbanga nga nzija nfuna ekyawandiikibwa kino bakimpeereza mu inbox abakulu abamu mikwano gyange betulina awo mu buweereza nga bansindikira ebibuuzo ebyo nti Yesu yali n'ababi okusingira ddala abamu ku members abakuŋŋaanira ewa muzeeyi Bugembe mukulu omwe era ali eyo yansindikira message emu dda sigiddanga namu nenkiwa ebbanga ndoza libadde litambulidde ddala myezi ndoza nga jingira mu 3 sikiddangamu bayina ekintu kino bayina reasoning eno ne muzeeyi Bugembe reasoning eno agirina reasoning eno ngegamba nti Yesu yatuula n'ababi Yesu yalya n'ababi ejjo nabadde mbategeeza nti sitaani ayina ennimi ziri bbiri 2 tongues nandyagadde ogamba nti 2 ways zayonodeddemu obulamu bw'abantu ngenda kwogera ku nnimi bbiri nazoogeddeko olunaku lwejjo olulimi olusooka lwakozeseza ddala era luno olulimi lwe yakozesa ekibi okuyingira mu muntu mu nsi ey'omunda ensi ey'omu mwoyo okuyingiramu ekibi yayita mu luggi lwali lumu deception deceit kakati abantu baddeyo munda ne beerimba n'ekyawandiikibwa n'akikwata n'akyebikanga bulangiti n'ayonoona namaana akyebikanga bulangiti naye nga mu kukisoma ne mu kukisomesa ali under a spirit of deception naye ye nga takimanyi akanya kulusoma n'alukwotinga n'alujja ne mu mutwe n'aluwandawo wansi naye nga ali under a spirit of deception. Buli muntu gw'owulira yenna avaayo okwebikirira n'okwewomereza n'okubika ekibi kye akozesa spirit wala spirit eyitibwa deception spirit. Kati sitaani gye yakozesa kulabika nti ekibi kiyingira mu bulamu bw'omuntu. Buli muntu gw'owulira avaayo n'agamba nti Yesu yalya n'ababi, Yesu yalya n'ababi, Yesu yalya n'ababi. That's a spirit of deception and that's a spirit of compromise. Nchiddamu nga njogera nawe mu kamera. That's a spirit of compromise and that's a spirit of deception. Yesu yalya n'ababi. Olulimi olulala lwasinga okukozesa, it's a disguise. Disguise. Deception, deceit, disguise oba kiyite camouflage, a camouflaging. Abadde wa kiragala n'agende wali ekiddugavu n'afuuka ekiddugavu, abadde wa black n'agende wali yellow n'afuuka yellow. Bw'atyo bw'abeera. A camouflaging for the good of evil. Good for evil. Evil for good. Kati bw'otamutegeera akumaze. Bw'otamutegeera akumaze. Ye bw'atyo bwa operating. He camouflages. Ate alina deceit. Egendedde ddala ewala. Olujjo olwokusatu. Cunning.
ali cunning nnyo, spirit of craftiness, ali crafty. Ebyo ebintu bisatu bw'otabitegeera n'otamanya nkola yabyo sitaani bw'abikoze so wedde. Kyova olaba nti owuliriza ebiseera ebisinga ebigambo abooluganda nga babyogera, nze sigenda kutya kubagamba era sigenda kutya kwogera mannya gammwe. This is what always happens. Mr. Wilson Bugembe nga bakubuuza ebibuuzo ebimu ansa gy'oddamu ne Yesu yalya n'ababi. Olaba na Yesu yalya n'ababi. Kakati that's a deceit, that's deception, that's a disguise. Sitaani yeefaananyiza malayika w'ekitangaala. Nziza okubalaga nkanzije nkubuli. Mutabani wa Wilson Bugembe yavuddeyo n'akola comment emu gye ngenda okubalaga wano. Of course it's a message. Bulijjo mulaba nga abuulira enjiri, abeera waawo nga abuulira enjiri. Omwana omu yamunsindikirako n'angamba nti nengera owooluganda enjiri gy'abuulira njiri nnungi, musajja wagonjebwa abuulira bulungi. Neŋŋamba ye amiina mumpe mulabeko ne mulabako. Ngamba ye Mukama mulungi, abeera awo atudde ku ntebe yeesigama omutto. Sitera nnyo kwagala genda nnyo deeper into this. Naye when it comes to edifying, I have to do it. Sebo wa Luganda ondaba era ogenda kundaba. Manyi oyagala nnyo Bugembe, manyi oli mukwano gwe nnyo, manyi oli mutabani we nnyo 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 nnyo. Era oli mutabani w'eri n'eri ewalala eri. Sigenda kwogera. Naye nze mukwano gwange njala kukutegeeza ensonga eno nti laavu yange tesukka kutuuka ku level kusinza bantu, tetuuka yeeyo. Statement emu gye yakoze yino ono abamita Kasumba alina statement gye yakoze yiyo ku screen yo. Ye Kasumba Gerard. Alina statement gye yakoze n'agamba nti you have a mental problem my brother. Agambye atya? You have a mental problem my brother. Kituufu nina mental problem. Yeah, kituufu oli mutuufu nnyo. I have a mental problem. Thank you. Jesus came to save sinners, okay? And he welcomes everyone, okay? 1 John 4:8, therefore, Musumba Bugembe is very right to welcome those people. Kati ekindeetedde okwagala okukubaako okuwabula kwenkuwabulamu n'abatuwuliriza me messages ezimu ze nnina nga zimpa ekyawandiikibwa ekyo. Yesu yalya n'ababi. Njagala nkigattire wamu n'ekyamuzeeyi Kasumba. Mbeeko ensonga gye mbasomesaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kyenzikiriza nti kigenda kukola enjawulo oba oliawo mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Amiina. Tuli ffenna. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Kakati bikula Bayibuli yo. Ngusabye obikule Bayibuli yo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Bikula Bayibuli yo. Marko 2:15. Marko 2:15. Marko 2:15. Atuuseyo gamba nti amiina. Bali mu byuma byaffe ba technician mutuyambeko mukendeze ku light. Amiina. Netwebaza Mukama. Marko 2:15 Bible tusomesa awo bwe yali ng'atudde mu nnyumba y'oyo ng'alya. Agambye atya? Ti awo bwe yali ng'atudde mu nnyumba y'oyo ng'alya, abawoza bangi n'abaalina ebibi ne batuula wamu ne Yesu n'abayigirizwa be, kubanga baali bangi abaagenda naye. Tukaddemu. Yali ng'atudde mu nnyumba y'oyo ng'alya. Tujja mulaba oyo.
ate okuba nga ali nnyumba ya Simoni ndowooza. Abawooza bangi n'abaali n'ebibi ne batuula ne Yesu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ne bakola batya? Bangi abaali n'ebibi ne batuula ne Yesu. Gamba muno nti ne batuula ne Yesu. Gamba muno nti ne batuula ne Yesu. Si Yesu nti ye yatuula nabo. Ne batuula ne Yesu. Bw'onsanga ewantu nga ntudde, nze nkusooseewo nga ntudde, abalabi ne balaba, bagenda kugamba batya nti Yuli atudde naye. Tebagenda kugamba nti nze ntudde naawe. Bagamba gwe otudde nange kubanga gwe onsanzeewo mu kifo kyange. Kakati olunyiriri terugamba nti Yesu n'atuula nabo. Naye olunyiriri lugamba nti bangi abaali n'ebibi ne batuula ne Yesu wamu n'abayigirizwa be kubanga baali bangi abagenda naye. Kati ako nkalese mu bbanga. Kirira wansi kubanga luno olunyiriri lwe bampa ennyo ebiseera ebisinga obungi ennyo. Nze messages ezikyasinza okubeera ennyingi mu inbox yange abantu abajja okuyomba. Bayibuli esomesa abawandiisi ab'omu Bafalisaayo bwe baamulaba ng'alya wamu n'abaali n'ebibi n'abawooza ne bagamba abayigirizwa be nti alya era anywa wamu n'abawooza n'abalina ebibi. Abawandiisi ab'omu Bafalisaayo bwe baamulaba ng'alya wamu n'abalina ebibi n'abawooza ne bagamba abayigirizwa be nti alya era anywera wamu n'abawooza n'abalina ebibi. Kakati be bajja ne batuula wamu naye. Bajja ne batuula wamu naye. Batuusa akadde batudde bali mu kulya mmere wamu n'abayigirizwa be n'abawooza n'abalina ebibi. Bonna batudde wamu bonna. Kale tukikkiriza Yesu atudde wamu nabo, alidde emmere nabo. Kale tukikkiriza. Bapalaso bonna mubaleete, tukikkiriza, tetuganye. Njagala kola statement eno. Si yasamyanga kamwa kange ne mbagamba nti abantu abo si kirungi okugenda mu church. Ekizibu kiri kimu. You people, you listen with a negative mind, with a biased mind. Kiki kizibu. Temuwuliriza kuyiga, wabula muwuliriza kubanga mulina ekikwana ekinene nnyo. Mulina okwagala okuyiika okwo kw'amatooko, okwo kwekyeje ekyo, okwo kutijjatijja okwo. Ko sikulina baaba tebakulimbanga. Sente zo bajja zirira bwerere, okwo kutijja okwo sikulina. Sikulina okwo. Ejjo nabadde nsomesa ku kye bayita deception and deceit. Camouflaging stani gyakozesa gyali mu kukozesa olulimi lwali mu kukozesa okwataakinga omubiri gwa Kristo. Era butya bwakozeseza omuyimbi omusumba ayitibwa Bugembe okulabika nti nno ebintu bino byapeninga. Ekyo tosobola kukyogerako. Ekyo tosobola ddala kukyogerako kubanga ekyo kyakuyitako. Tosobola ddala na kukyogerako. Tosobola ddala na kukiraba. Obuukira kintu kirala. Sirina wano olunaku lulala nali nkedde wano ne mbagamba nti abantu abo tebasaana genda mu kkanisa. Sikyogeranga nako. Video terina itesobola na kuginonya n'ogireeta. Nti lwaki abantu abo bagenda mu kkanisa. Nali nzizeeko ne mbagamba wano nti abantu abo lwaki bagenda mu makanisa. Nali nkibaleeseeko ne nkibagamba. Messages n'omuntu omukulu waliwo omusajja mukulu muwe ekitiibwa najja mu inbox yange ngamba oli mu kumenya mulimu gwa Kristo, oweereza olowooza oweereza Katonda naye oweereza sitaani yali mu kukukozesa omenya omubiri gwa Kristo. Omusajja oyo gw'oliko alina abantu bangi abamugoberera b'oli mu kumenya emitima, oli mu kubamenya mitima. Naye nze mbuuza ye ate ebikolebwa nga biri mu public ne bigenda viral ensi yonna n'ebitegeera, n'ayita abantu abasiyazi n'akola nabo ennyimba. Ekyo era nze mbeera mugambye akikole. N'akola ennyimba n'abasiyazi. Wilson Bugembe alina ennyimba n'abasiyazi ze yakola nabo.
ate nga muziyita gospel era nga muzidigidirirako. Era osebo nze nyonoonye. Ezo nnyimba ezatambula ne zituuka mu bantu abawera ne miliyoni enamba online. Era abo ssebo wange nze mboonoona. Kakati tulina okuva mu mbeera eno ey'okwesuddiya, okwejubisa, okwetirigiisa, okwepanobiitinga naye nga twepanobiitingisa, oyambadde white naye okutte oil oli mu kumwesiiga. Compromise eri na highest order egendedde ddala ku ddala lifaanaganako bwe lityo. Bwe bagenda eri mu ba community store ne basabira ab'ebivulu yuyo yikambuze kituuti ekyo kyo kyaba kyekyo kikwata abantu bonna abeeri abava eri mu secure ne bagenda wali ne babakubira obulango bwe buli ava wagenda kola kivulu, buli agenda okukola ekivulu agenda wali eri na waliwo abaana mu kanisa ya Kristo nga bagenda kola zi concerts zaabwe nziwadde nze personally olw'ensonga zange wadde nga concerts sizikiririzaamu era sizaagalira ddala olw'ensonga zange ze nnina nga nze. Obuulyawo tojja zikkiriza, obuulyawo ojja kuzikkiriza. Naye abaana abo bagenda okukola zi concerts lwaki tobayitako nabo ewuwo ne bajja nabo n'obakubira obulango n'obagamba abantu bagendeyo? Gwe Abamisiri bonna buli agenda okukola ekivulu n'amano n'ayitako ewuwaawo. Lwaki tebagendako eri w'ababonjo? Lwaki tebasala ku kkubo ne bagendako eri emmanga? Kale tubalabe nga bagenzeko wali wa Dr. Sirwadda, tubalabe nga basaze bagenze wa Dr. Kiganda wali eri babasabidde mbe bagenda mu kivulu. Gwe lwaki bajja wuwo? Gwe gw'olina okwagala okunja ennyo gye bali. Nina olunyiriri njagala okusomera. Awo Yesu bwe yawulira n'abagamba nti genda ku lunyiriri olwa Marko 2:17. Marko 2:17 agamba nti awo Yesu bwe yawulira n'abagamba nti abalamu tebeetaaga musawo wabula abalwadde, sajja kuyita abatuukirivu wabula abalina ebibi. Tukaddemu ffenna, sajja kuyita batuukirivu wabula abalina ebibi. In other words, sajjirira batuukirivu wabula najjirira babi, balina bibi. N'olwekyo mubaleke bajje. Si kye kyawandikibwa kye mwekwasaako kye muyimiriramu. Nina ekibuzo kinjala okukubuuza nga sinaba kujja kutereezaamuko. Nina ekibuzo kinjala okukubuuza. Ewuwo bwe wazimba ennyumba n'okwokerako ebisenge eby'abagenyi, ensonga yali ki? Era bwe wazimba ennyumba n'oteekako ebisenge by'abaana, era ekisenge ekyo eky'omu kisenge nga mu abakulu mukiteekako ne kufulu. Nze mbuuza ekibuuzo. Nazaala bw'akyala akyadde ku maka gammwe azze kulaba ku muwala we. Ssebo nze mbuuza oba nnyabo. Nazaala wo yeebaka mu kisenge kyammwe. Maama wo omwagala nnyo, taata wo omwagala nnyo. Kale mugende ku buko mukyale. Kitaawo agende, gundi bbaawo agende yeebake ku buliri bwa maama wo. Maama wo yeebake wansi, taata wo bbaawo yeebake ku buliri bwa maama wo. Kale nedda. Nze mbadde mbuuza nti ndirabayo koddi omusamize ng'agenze ku kituuti kwolotali y'Abakatuliki ye ndwesunga nnyo ddulabako lulibeerawo ddi. Ndyesunga ye bannange nga neesunga okulaba Kyagulanyi Mukatuliki nnyo. Neesunga omulabako ng'agenzeko mu bapaatiri gy'asiiba ne Sande gy'asabira ne famire ye yonna. Simulabangako ng'akutte muzindaalo ng'ali mu kuyimba nti faaza soko mpemu mwana maloba kuba muwana akapera. Faaza n'amuwa omuzindaalo ayimba. Ekyo nga sikirabangako. Neesunga okukirabako olunaku olumu. Abaye neesunga okulaba ku basamize nabo nga bayimiridde ku bituuti eby'Ekereziya Katolika. Mbeesunga obbalabako Mama Fina Musiraamu. Neesunga omulabako ng'ali mu emimbaali wali eri. Pozi tebabakkirizaayo. Naye mbeesunga omulabako ku mikolo gy'Abasiraamu ng'ali mu kuba kutuba. Kola kutuba.
nesunga. Kyagulanyi mu Katuliki nnyo, Kamiliyoni mu Katuliki nnyo, Ekereziya zibamanyi. Kyagulanyi Ekereziya emumanyi nnyo nga bw'okirowooza nnyo, era mu protectinga nnyo. Mumpeyo olunaku Kyagulanyi we yali ayimiridde mu Ekereziya Katulika n'abakubayo akayimba. Naye njagala nkwetegereze nkubuulire ebigambo bino nti Kyagulanyi eri tasobola kuyimbayo kubanga akimanyi nti ennyimba ze eri tezikolayo. Naye ajja kujja no mu kkanisa azikubeyo. Kamiliyoni eri tagenda aziyimbeyo. Bapalaso tebagenda kugenda eri baziyimbeyo mu Ekereziya. Tebasobola kuziyimbayo kubanga bakimanyi nti Ekereziya balina ogiwa ekitiibwa. Naye ate njagala nkutegeeze nti bagenda okujja mu kkanisa ya Mukama waffe Yesu Kristo ku kituuti Kristo kye yagula n'omusaayi ogw'omuwendo. Abo bo bagenda kukolera weefujjo kubanga olwedde balinawo olutaali zaabwe. Very simple. Abantu abo bwe tubayita ne bajja mu kkanisa tekitegeeza nti ate balina kuyitawo butereevu ne bagenda mu bisenge by'abannazaala baabwe beebake. Kya muzizo. Ekituuti ekyo kya muzizo. Ffe twabeeranga ku bituuti nga bw'oba tokoze practice, bw'oba tobaddewo mu kusaba na kusiiba mu wiiki nga tolinnya ku kituuti. Mu kibuga omwo mulimu abaweereza bemmanyi abalina ebituuti ng'ebituuti byabwe biriko n'embooko. Wabaddewa mu wiikendi, wiiki yonna eyiseeko oliruddawa, tetukulabyeko wa, totuwadde na nsonga. Totuwadde na nsonga, ojje butereevu, oyagala kukubuulira, oyagala kukuyimba, temumuwa muzindaalo. Tobaddewo naffe mu kusiiba, tobaddewo naffe mu kusaba, tubadde n'ennaku 3 mu kusiba mu wiiki, tobadde naffe, oyagala kituuti. Nze nina ebituuti byemanyi mu kibuga awo nga tebisaaga, nga togenda kuleetako mpalezo. Tutubadde naawe obadde wa? Nina ebituuti byemanyi mu kibuga awo, oba nga toli mufumbo, nga toli mugatte, togenda kukiyimirirako kukiweerezaako awo mu kibuga awo. Nina ebituuti byemanyi mu kibuga awo mu Kampala, Uganda n'emirirwano n'emukyalo eyo, ng'omuweereza wawo okuyimirirawo okubuulirawo enjiri olina okuba ng'olina recommendation ew'omusumba we yakusumba, gye wava waani, ne bamukubira n'amasimu nti ono omumanyi, nti oyo mumanyi naye alina ekizibu kiri kimu, zipu tagisiba. Kale tumulaba ali wano naye mumulindeko ko tannaba kuwona, mubeeko we mumukomye. Ebituuti gw'ozanyisa kituuti, buli omu najja. Kakati nze kikunewunyisa kiri ekintu kimu nti omulokola asobola okubeera n'ekivulu ne mugaana omuwa platform okujja okulanga ekivulu kyawo, naye ne muwa bano bajje bayimirire ku bituuti abo bayimbe. Tugenda kuwumulamuko tukome mu dakiika nga 2 mbeeko ensonga gye nkunnyonnyola naye nga sinnagenda wala. Bw'osoma ekitabo kya Mako 14 bikula Bayibuli yo, Mako 14 eziti Mako, kitabo kya Mako yabikula Mako 14 yangwa mbangu obudde butuleseewo, tugenda kudda tutandikira awo. Mako 14 12 olw'obudde, Mako 14 12 tugenda kwanguwa naye simanyi obudde bunaatusobozesa. Bayibuli esomesa nti awo ku lunaku olwasooka olw'emigaati egitazimbulukuswa, nja nsabye ompulirize bulungi ekizibu, temwagala kuwuliriza. Kati waliwo ali abawuliriza naye obusungu bumuluma, agamba kano kagayi nenkakwata nkayuza bulere. Olwo omwana ali awo sijja namwogera linnya libadde ligaana kumpita mu kamwa. Tebawuliriza, ajja na kale mukomeeyo ne mu inbox yange temujja kubanga okola audio mbamanyi ogenda kukola bintu bya makulu naye oyomba buyombi. Kankomewo mu kitundu ekyokubiri tusome olunyiriri luno mbeeko ensonga gye nkulambulira ogitegeere nti mwenna mwenna ekyawandikibwa kye musoma ekyo nti Yesu yali n'ababi ne mukyelippako bwe muti it's deception, bulimba. Sitaani yabakwala n'abalimba n'abaziba n'amaaso bwe bati bwebobo. Buli muntu yenna alina yeewulereza ekintu kimu, Yesu yali n'ababi, Yesu yali n'ababi, Yesu yali n'ababi. Deception, bulimba obuwedde emirimu. Mukama akunkumire, kankomewo tovaawo. Yesu wange
Owa mukulikira nnyo ddala mukuumulamuko kutubaddemu okutonotono okwo. Twebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nzikiriza Katonda nga akola obulungi obutali butono, era nzikiriza ddala ne Katonda alina kyagenda okukola mu bulamu bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nze nina abantu benjogera nabo wano olunaku olwaleero ne bengenda okwogera nabo olunaku olw'enkya ng'obulamu bwabwe bugenda kukyuka, ng'ebintu bwe babadde babiraba si bagenda okuddamu okubiraba. Ekyo nkimanyi bulungi nnyo. So n'olwekyo nnyinza okuba nga soogera naawe naye nga nina gwe njogera naye, ng'eddoboozi lino Katonda ayagala lituuke ku muntu omu yekka ayambibwe, abalala bali bayamba olulala, naye ng'alina omuntu omu ali eyo gw'ayagala okuyamba. Ddala mu abayimbi, kati tulina abayimbi be twaleka bo bagende, abo bo nga twabaleka balituuka eyo balidda, twabaleka bagende. Nini wabaawo ate emijiji emito gye twagala ogezaako okuyamba, abo bo nga twabaleka mugende mukole ssente, mulye ensi mugikutte nga bwe mwagala, naye nga olwo bano abato be twagala okuyamba. Amiina. Bayibuli esomesa tuba tugendako mukuumulako ne tuleka olunyiriri mu wakati. Mako 14:12 Bayibuli esomesa nti awo ku lunaku olwasooka olw'emigaati egitazimbulukuswa lwe batta okuyitako, abayigirizwa be ne bamugamba nti oyagala tugendewa tutegeke gy'onooliira okuyitako baani? Abayigirizwa be. Kati bw'oba ng'owulira kye bayita abayigirizwa be, omanya nti be bano 12 Kristo be yakwata n'ayawula olw'omulimu ogw'enjiri. Okuyitako 14:13 Mako agamba nti n'atuma ab'okubayigirizwa be 2 n'abagamba nti mugende mu kibuga, anaasisinkana nammwe omusajja nga yettisse ensuwa y'amazzi mumugoberere. Yonna mwanaayingiranga omugambe nannyini nnyumba nti omuyigirizwa agambye nti ennyumba eri ludda wa mwanaaliira okuyitako n'abayigirizwa bange. Okawulira akagambo ako, n'abayigirizwa bange, my disciples. Ayogera ku ba disciples. Njagala onkwotinge bulungi nnyo era ompulirize bulungi nnyo, nkusabye n'obwegendereza mukwano gwange. Kino bwe kikuyitako olyenenyanga wekka. Kino bwe kikuyitangako onoonenyanga wekka. Message emu gye nasomye oli nga agamba, lwaki togenda n'oyogera nabo? Lwaki togendayo? Tomanyi gye babeera? Genda oyogere nabo. Mu kusinga okudda wano ku social media okulekaana, genda oyogere nabo. Nkutumeyo ogendeyo. Nkutumeyo ogendeyo bugenzi. Otuuke wali ku reception okole naye appointment. Nkutumeyo ogendeyo. Nkutumeyo. Kyangu nnyo wali okukola appointment ne bagamba nti ano najja nti Palaso yingira, nti ano najja nti Nicholas oyo mugale otayingira. Kyangu genda ono. Nina reception gye nagendako mu kibuga, saagala kwogera linnya lya kanisa. Ebibuuzo bye bambuuza byokka ku reception, just kufuna bufunyi muweereza wa Mukama njogere naye. Naye nga appointment nagikola ddala kumpi okumala omwezi nga mulamba, neetooloola kasita bamanya nti yeggwe byerabiri toli mufuna. Naye ng'omulaba eri ku kituuti, muweereza yafuluma ati ku kituuti, ne mulaba nenyimirira n'andaba, neewogomako bwe nti katono nnyo muzeeyi, nankola bwananga nzijja wali eri munda wali eri, nentukayo ngenda okutukayo, oba otambula naye omuviirako bw'oti mabega ne bakwekiikamu bwe bati, n'ayitawo muzeeyi sooka muleka akooye, n'ayambuka n'agenda n'otuuka ku ofiisi bw'oti, naye ng'omulabe ayingidde bw'ati munda wali eri. Naye ne bagamba taliimu, kati awummudde agenze, komawo enkya. Mbimanyi, I know what it takes to make an appointment with a man of God of this time who is busy and who was following. Nkimanyi, ate nga ali busy, ate nga nkimanyi. So genda mu kyama oyogere naye, oyo tankoze kibi, talina kibi kyankoze, ankoze ekibi gwe ngenda naye mu kyama nenjogera naye, naye ono ali openly out
ng'ebikolwa n'enkola gyali mu kukolamu ebintu biri mu kukosa era nga bigenda kukosa abantu 10,000 mabega. Waliwo eddoboozi lyetaaga okuvaayo okwogera okusitopinga ekintu ekifaanaganako bwe kityo oba okuyamba omuntu oba omulala. Ffenna tetujja kusirika mulundi gumu. Wateeka okubeerawo eddoboozi erigenda okuyamba abantu abamu oba babiri oba basatu bategeere. Nkubuulidde gwe ayagala okola naye appointment genda naye okole naye appointment omala ofuna ennamba ye y'essimu ogindetere era mumbuli n'ebyemwogedde nkutumye nkuwadde just test gendayo okole naye appointment oba ogende okole nabo appointment. Bible esomesa n'atuma ab'okubayigirizwa be babiri n'abagamba nti mugende mu kibuga anasinkana. Kati bonna asoma olunyiriri olwa Mako 14:14. Bible esomesa nti yonna gye munagendanga mu mugambe nti ayagala kulya mbaga yakuyitako n'abayigirizwa bange oba n'abayigirizwa be anaabalaga yennyini ennyumba ennene eya waggulu eyaliriddwa eteekeddwa mu ntegekere omwo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mako 14:16. Awo abayigirizwa be ne bagenda ne bajja mu kibuga ne balaba nga bwe yabagambye ne bategeka okuyitako. Mako 14:17. Awo bwe baamuwengera najja bwe bwawungeera najja ne 12. Nakola atya? Najja ne 12. Awo baali batudde ku mmere Yesu n'agamba nti mazima mbagamba nti omu ku mmwe anaalya nange anandyamu olukwe. Tetugenda kukoma walala. Naye bw'otuuka n'osoma olunyiriri lwa Mako 14:2 Bible esomesa nti n'abagamba nti omu ku 12 akoza nange mu kibya ye wuuyo. Kakati ebintu biri bibiri byenjagala okwogera mu lunyiriri luno ne luno nasoose okukusomera bw'oba okyajjukira. Mukama yeebazibwe nnyo. Njagala oteekeyo amatu era oteekeyo omwoyo ompulirize bulungi nnyo. Mu kitabo kye twasomye Mako 2:15 ojjukira kye twasomye olunyiriri Mako 2:15 era mu kitabo kyekimu Mako 14:12 Mako 2:15 akulaga nti Yesu atuula n'ababi n'alya nabo n'abayigirizwa be. Mpuliriza bulungi nnyo kubanga kino kiyinza okuyitako. Mpuliriza. Tetugaanangako bantu kuyingira mu kanisa. Tetukigaanangako. Teri n'omu alina lukusa kugaana muntu kuyingira mu kanisa. Naye bwe batuuka ne bayingira mu kanisa waliwo protocol ali observed. Waliwo protocol ali observed. Mu kibuga waliwo amakanisa gemanyi ng'okuwa obujulizi olina kusooka kujja eno ne bakuyisa mu kakungunta obujulizi bwo buyitewo oba tebuyitawo. Olaba ekyo bakikola. Olwate bano obujulizi bulina kuyita mu kakungunta ne bakulikodinga ne bakuwandiika ne bagamba wiiki ejja komawo obujulizi n'ojja n'owa amannya go n'ennamba y'essimu ne bakutegera nti kati oyo yagenda okuwa obujulizi. Obwo ne bagaana okubuyisaawo n'odda ebbali n'ogaana naye ng'oyagala kuwa bujulizi nti neebaza Mukama wiiki ewedde yonna nali nsuula njala naye kakati nafunye omulimu nsobola okulya akawunga n'ebijanjaalo neebaza Mukama nga bwe bujulizi bw'olina naye bagenda okubuulira nga tebuyitawo ne bakuzza ebbali. Naye nga baagala ate oli ajjawo obujulizi agambe nti musumba we yali ansabira luli eri ku lw'omukaaga mu kiro eky'okuyitako namusaba nti njagala mpe emmotoka ninjala kwebaza Katonda limozini yange yatuuse musumba ndeese ekiweebwayo kya $50. Gwe obujulizi kati guleeta obwo obujulizi obwo tubwagala ono w'ebijanjaalo dde ebbali tufe twagala ono w'emmotoka. Waliwo obujulizi bwe bakeŋŋentula ne babusengejja obuno bwa luzzi tetugenda kubuwuliriza buno bw'amaanyi tugenda kubuwuliriza. Olaba protocol oyo ali observed. Naye olwate protocol w'abantu bano betumanyi abalina altars enkambwe ennyo eziriko omusaayi ogukaaba ne mubawa platform ne bakwata omuzindaalo ne batandika okulirizinga ennyimba zaabwe zirimu spells anointing eyo eva emagombe n'ebeera dispersed mu bantu. Abantu bonna ne balaluka ne batandika okuba mu ngalo. Tutuuka ku level egamba nti tuweeyo akapera. Tutuuka ku level egamba nti bebe kulu nyimbiramu kali akayimba kali eri.
mu nyimba zo bebe kulo ina kayimba ko yimba akanyumira kali eri kayimbe mu tutuka ku level fanagana ko bwedi. Mako 14:19 kirira wansi, Mako 14:12 kirira wansi. Obudde butuweddeko. Mukama waffe Yesu yayita embagi yatula ku mmere kyetuyita Passover feast, embagi ey'okuyita keyo. Guno gwe musaayi gwange, guno gwe mubiri gwange ogw'endagaano, guno gwe musaayi gwange ogw'endagaano. Eyo feast eyo ya meaninga kinene nnyo, it is so significant mu bulamu bwaffe obw'obulokozi. Awo watandikira system ey'okuweereza okw'endagaano okw'omwoyo ogwoleeta obulamu ne kusaanyaawo ennyukuta. Awo obuweereza obw'omwoyo butandika okusimbibwa, naye ng'ensigo n'okubikulirwa n'ekyama kiviira ddala eri mu Passover festival. Abayisirayiri gye bakolanga bajjukira olunaku lwe bava mu busibe. After 49 days, the 50th day was the Passover. This was happening. Tuddamu era okukiraba ng'enkeera, it's a Passover. Omwoyo mutukuvu nakka ku lunaku olwa Pentecostal day, kubanga yali Pentecostal. Omwoyo mutukuvu nakka on the day of Pentecost. Pentecost yali eyingira bweti. So kino kitegeeza ki nti Mukama waffe Yesu okutuula ne banna abooluganda kukuyitako okwo kaali kabonerako bonnabbi akalaga ekkanisa nti eva mu kibi n'enunulibwa, n'eva mu busibe n'enunulibwa. Abooluganda bava mu busibe ne banunulibwa olw'omusaayi ogwayita ku musaalaba. Ntuddamu ne tukirengera mu kitabo eky'ebikola by'abatume 2 n'olunyiro olusooka ku lunaku olwa Pentecostal. Pentecostal ng'enkeera Passover naku ziwera 50 mwoyo mutukuvu nakka on the day of Pentecost. Today is a Pentecost, tomorrow is a Passover. Omwoyo mutukuvu nakka. So it was not just an abrupt festival or a feast, the Last Supper. It was not an abrupt, tekyagwawo bugwi, kyali kiteeketeeke in the spirit. Kati gwe teweebuuzaamu ekibuuzo, lwaki Mukama waffe Yesu embaga eno ey'okuyitako, the Last Supper, yagituulako n'abayigirizwa be 12 bokka, bali abalala n'abaleka wabweru? Lwaki ku mbaga ey'okuyitako tetulengerako boonoonyi n'abafalisaayo? Ekibuuzo nkikulekedde, gwaleekaana dde yawoza, simanyi Yesu yali n'ababi. Basibo ne banyumyala kubategeeza, ababi tutambula nabo, ababi tulya nabo, ababi tulya nabo be batuwa n'emirimu, batusasula, sente zetukwata z'ababi, ennyonyi zetulinnya, amasimu ge tukwata, yonna gye tutambulira, emmotoka ze tuvuga, yonna gye tuyita, basibo ne bannyabo bangi kumwe ennyumba zemupangisaako z'ababi. Yesu yatuula n'ababi, yali nabo, baalya naye, baali wamu naye, naye waliwo ekintu ekyenjawulo. Waliwo ekintu ekyenjawulo. Yesu teyakkiriziganyaako nabo at any point. Mpa olunyiriri nga Mukama waffe Yesu akkiriziganya nabo. Give me a verse mu Bible nga Jesus has having any fellowship with them, nga akuŋŋaanye nabo okulw'okukkiriza okwawamu okulw'okugasa omwoyo. Kireete kimpe ekyawandiikibwawo. N'abatume nabo tebaakirina. Ekkanisa y'abatume yasookera nayo tebaakirina. Omutume Pawulo ayogerera ddala ku balabe ba Kristo ba Filipi 13 eyo 13, 17, 18 ayogera ku balabe ba Kristo ng'agamba nti bano be nababuulirako emirundi emingi. Kakati gwe teweebuuzangako kibuuzo, Yesu yali n'ababi, Yesu yali n'ababi. Kantunuzeeko n'eriiso limu, kantunuzeeko n'eriiso limu.
Yesu yali n'olufuula oluyimba mu bantu n'okifuula ekyokwekwasa ono simanyi kasumba noddawo oleeta olunyiriri olwo mbu simanyi Yesu era nababi yajja kunoonya boonoonyi kati olwo luleete kasita nnamanya nenfuna okubikkulirwa kwa sitaani nti akozesa nnyo deception eyo oleeta obunyiriri obwo bubikkirira ekyo ekibi. Njagala nkutegeeza ekigambo kino bwampuliriza, bino ebigambo byenjogera bigenda kukuluma nnyo, bigenda kukubotola nnyo, n'ekyemisana oyinza n'okugaana okirya, n'ekyeggulo oyinza okukizira nga weesunga ekintu kimu oyinza kasita mukwatako bwe nti nenfuna waazi nga tuli babiri ffekka bwe bati omutwe ng'ojjako. Mukama akuwa omukisa. Bijja kuluma, bijja kunyiga, tolina kyogenda kukola byebyo byolina okuwulira. Ekintu kiri ekintu kimu kyokka ky'oba olina okukola. Turn your ways and move right. Nze nkubuulidde. Otherwise basabire mufi kyokubasabira oli mukubakolokota tusaba n'abasabi gye bali. Mukama waffe Yesu atugamba watch and pray, tatugamba pray and watch, agamba watch and pray. Kakati nze am watching now, I'm not praying. Waliyo abali mu kusaba, that is a protocol. Waliwo abali mu kusaba, I'm watching. Abeegayirizi gye bali mu kusaba mbaleseeyo and I'm watching. Lwaki waba atuma Yona Ninevi genda obagambe? Lwaki tiyagamba genda obasabire? Yamugamba genda obagambe, genda ogambe. N'atumaani okugenda eri abantu bange. Yatuma Yona naga genda obagambe, genda obabuulire bakyuke baleke obwonoonefu bwabwe. Yona lwaki tebamugamba nti genda obasabire? Jeka gendo bagambe. Kakati nze ndi wano olwaleero nzize kugamba size kusabira. You are joking. Size kusabira, nzize kukugamba. Si yeye nkola. Kati njogera nawe Kasumba simanyi olina emyaka emeka, naye kusinziira ku byowandiise wano Kasumba Gerard okyalina bingi ebyokuyiga. You have a mental problem, my brother. Jesus came to save sinners and he welcomes everyone. Nzondowozese nti kino eno statement eva mu muntu ategedde byenjogera. Eno statement eva mu muntu awuliriza era agoberera program eno nga alina biased mind. If at all nga Yesu ayaniriza every sinner, nawe gwe Kasumba ayogera nkusaba ekintu kimu. Genda ku street oyole buli mulalu yenna aliko ku street omuyingize mu kisenge ekyogodde mu ddiiro. Nedda nti amwaniriza nnyo, anti mwaniriza nnyo ne Yesu yayaniriza nnyo. Genda ku mbaga y'abantu, nkusabye busabi, genda ku mbaga y'abantu. Funa embaga eri awo okumpi gy'owulidde mu kkanisa emu, ojje ng'oyambadde essuuti yo bulungi nnyo, ogende ku kituuti ewali metroni n'abagole bonna abaliwo, naawe weesimbe waawo weerekere omugole. Nkusabye busabi, genda naawe nkusabye busabi. Bajja kugobawo kubanga tosaanidde wadde oyambadde bulungi nnyo, wadde onekaanekanya onyumye okusinga omugole. Bassebo ne bannyabo tojja kugaba mukazi oyo, tojja nakuwerekera. Lwaki? Kubanga omenya protocol, olina protocol gw'olina okuyitamu otuuke wali eri. Ekituuti kya Mukama waffe Yesu tekimala gayimirirwako, tekimalaga. Lwaki sibasibula? Ekituuti kya Mukama waffe Yesu si buli. Nze mbalekedde akantu kano kamu. Weebuuzanga ekibuuzo kino buli wokirowoozangako. Yesu bwe yalya n'ababi, bwe yatuula nabo ne bajja ne babeera wamu naye, ekibuuzo kye nkubuuza, yakkiriziganyako nabo at one point? Olaba oli omukyala yali ava e Samaliya. Omukyala yali ava e Samaliya gwe yasanga ku luzzi. Omujjukira. Ojja kusoma Yokaana meka? Yokaana 4:2 eyo, Yokaana 4:2, Yokaana 4:19 awo 2 awo meka okirire wansi.
yagana okukiriziganya naye era bamaliriza baawukanye nti musinza kye mutategeera ffe tusinza kye tutegeera. Ennaku zijja era nga biro bisembedde abasinza Katonda okumusinza mazima ne mu mwoyo yamaliriza ayawukanye naye. Yesu bwe yatuula n'ababi n'abeera nabo tekitegeeza nti yakkiriziganya nabo. Soma Bayibuli omukulu Kasumba Gerard yonna gy'oli mutabani wa Bugembe. Platform eno bw'oba gijjeeko with a mind eri wide and large. Otherwise bw'ojja ne mind nga eri a bit down ojja kuswala. Yesu ojjukira abasajja bali bagenda okuba omukyala amayinja omwenzi n'abagamba atya atakikolangako yaba mukuba. Yamaliriza abagamba nti genda ekibikyo kikujjiddwako naye toddangamu kwonoona. Takkiriziganyangako na bwonoonyi. Gwolooza Yesu omusinga kutegeera nti ku mbaga ey'okuyitako yalondako 12. Bali bonna olowooza yali tabalaba nti amaliriza okuva eri ne bali eri bonna amaze okuvaayo nabo. Amaze okusola amaze okubaawukanako balidde ekyeggulo bonna bonna embuto zibwegedde. Beewaana ntulidde ne Yesu ffe aboonoonyi naffe abawozi b'omusolo tulidde ne Yesu. N'abalaga nti ate no gye ŋŋenda wadde ndidde nammwe naye no gye ŋŋenda mulina kukoma eyo wano temulina kujjawo kubanga ŋŋenda ku kyamwoyo ekigendedde ddala ewala. Ŋŋenda kati ku kyamwoyo. Ŋŋenda ku kyamwoyo. Ŋŋenda kununula abantu. Tugende n'abayigirizwa bange 12. Mugende munoonye gye tugenda okulira eky'okuyitako. Obudde butuuse. That's why ndi ku meeza ey'okuyitako festival eyo the last supper. Togenda kusangako muntu, togenda kusangako muwooza na mwonoonyi, togenda kubasangako. Manyi ogenda kuleeta Yuda, eyo libeera topic ndala. 10 tekwali mwonoonyi. Manyi ogenda kumpa Yuda. Nze njagala nkuyambe nkuwa ekibuuzo ng'obudde bukyali. Goleza lwaki Yuda bamukubako akalulu ng'amaze kufa? Lwaki Yuda tebamukubako kalulu awo wennyini nnyini wadde Yesu ng'ali amutegedde nti yagenda okumulyamu olukwe? Lwaki still ya continuing n'alya naye? Bintu ebyo ebibeera binyuma woba bitegedde. Binyuma woba bitegedde. Njaga kukola musaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Ndowooza eyo ensonga tugimaliriza. Mukama yebazibwe, ensonga tugimaliriza. Mukulu Kasumba akuzeemu ekibuuzo kyo n'abooluganda bamu abazeemu inbox yange okunziramu okumbuuza ebibuuzo ebyo Yesu yali n'ababi nammwe mbazzeemu. Mbabuuza ekibuuzo nga mmaliriza. Lwaki Bobi Wine, Kamiliyoni ne bonna Bakatuliki babaagala nnyo, Bakatuliki babaagala nnyo. Lwaki Abakatuliki tebabakkiriza kuyimba? Wano tulina wano June ku lunaku lw'abajulizi nga 3 June. Ekivulu kibeera kinene nnyo, bakola ekintu kinene nnyo. Kyagulanyi nti mumusinga Bukatuliki, Kyagulanyi nti mumusinga kwagala ddiini ye. Lwaki mulemerako? Kubanga mpagi nnyawo bakuba lw'ebyakyankalana. Bakamiliyoni Bakatuliki nnyo. Wali obawuliddeko nti no bafaaza Magembe bayise Bakamiliyoni abo bajje bayimbe. Babayise Bayirini n'Amatovu bajje bayimbe ennyimba zaabwe eza funduukulula. Oza tebabamanyi nti gye bali, oza tebamanyi nti Bakatuliki. Misa Kisemakula mumusinga Bukatuliki oba mumusinga kwagala ddiini? Misa Kisemakula wali owuliddeyo service n'emu mu Bakatuliki nga Misa Kisemakula bamuyimbise misa, bamwe omuzindala ayimba ennyimba naye nga alinayo oluyimba olwatumusinze ayi Mukama yali aluyimbyeko mu Ekereziya. Mpaayo vidiyo emu nga Misa gye yali ayimbye oluyimba mu Ekereziya, nagenda ne mu Ekereziya yennyini naye n'ayimba oluyimba. Mpaayo vidiyo emu nga Bobi Wine Kyagulanyi ali ku bituuti olwotaaliza Abakatuliki ali mu bakuba muziki. Mumpe eyo vidiyo emu nga waliwo abali mu masabo nga bali mu kuyimba nnyimba z'abalokole. Abasamize nga bali mu muzikiti, bali mu gundi, bali mu masabo, bali mu kuyimba nnyimba z'abalokole. Naye tetulengera abasamize, abantu abasamira bayiwa n'omusaayi nga bali ku bituuti bya Bugembe bali mu kuyimba nnyimba zaabwe.
temujja kunimba waliwo ekikyamu ekigenda mu maaso. Kati bali mu kuba driving bali mu kubatwala mu kintu kirala era Mr. Bugembe yennyini ekintu yakirimu okuba driving okubajja mu kye bayita ministry nga babayingiza mu industry ekyo nakibagamba baba driving babajja mu ministry babayingiza mu industry kasita babayingiza mu industry baba batandise kubayita ba artist baba tebakyakwita gundi simanyi muweereza oba tukyali muweereza oba ofuze artist kirala nnyo. Artist babeera bategeeza omuntu ali awo ali creative asobola okukola ekintu mu budde obwo ninga agenda kukifunamu. Omuntu asobola okukwata peni n'akuba bwate ekifaananyi n'abomba ekintu n'ayimba n'akola ekitontome. Is an artist. But designers bemulaba ba designers bengoye is an artist. Asobola okufuuka artist. Is an artist. Kati baba jeri waliwo kyovulaba nti Nigeria eno erina abayimbi b'ennyimba za Mukama nga bo babayita ba ministers. Babayita ba minister. Waliwo omwana w'Oluganda bamuyita GCU. Is it GUC? Gift Ikochuku Christopher. Minister era ye bamuyita minister bamwanjula bamuyita minister. Let us welcome minister bamuyita is it Christopher, is it GUC Gift Ugochuku oba Ugochuku babaita ba ministers. Gift Ugochuku Christopher minister GUC. You are all that matters. I make room for two. You and me and you, Jesus. You are all that matters. Oh, you. Tebamwaniriza ye yagamba nze I'm not an artist. No, I'm a minister of heaven. I serve the living God. Beba abantu abategedde okuyitibwa okuli ku bulamu bwabwe naye mmwe ba artist. Nina posta gye nalabye ndabo wano nsobola okuginoonyaako nagirabye ku Kingdom FM eyo omanyi ntambula nnyo. Waliwo omukwano gwange ono yengenda kumugambirawo ddala wano sitajja kunnuma mukuwe wano mulabe ku screen naye dakiika ziringa 2 nveeko ngende. Ayitibwa Sherona yonna gy'oli ne bw'otaafune message eno nteeka okukunoonya nnyabo wange nteeka okukunoonya bino tebikola naye posta eyo nagirabye ku Kingdom muzeeyi Kiganda ensonga zino nazo nkulu nnyo amina. Kingdom ku KTV ngenda kutaginga aba KTV ngenda kubataginga Bishop Kiganda message eno ojja kugifuna. Sherona olaba posta eri ku screen yo eraga Sherona as an artist. Tebasobola kumutekako as a minister. Tekisoboka. Artist. Kati artist babazingira ddala wamu. Eri kye bali mu kukola yeyo system gye bali mu kuzimba. Eri Mr. Bugembe gyali eri. Mu Uganda Musician Federation eyo waliyo ba artist. Banoonyi ba nsimbi. Kati bibone kye bali mu kubakola. Ba artist bali mu kuzimba ba artists. So which means bali mu kuzimba ba artist tebali mu kuzimba ministry. Bali mu kuzimba industry. Kivula babayimbi ba gospel bonna kati bafuuka ba industry. Bakozi ba nsimbi bayinyimba 2-3 olwokutaano ebeera concert. Nengo topic ogimanyi gye bagenda okudiscussingako yo wagitegedde topic yiye egamba nti why do we have few female artists on top? Oba kitegeeza ki? Why do we have few female artists on top? Kati eyo topic gye bagenda okudiscussingako ow'omwoyo naye atule wansi awulirize. Kati mutuwe yabali wansi those who are banne basajja mwe mujoga bantu mwe mujoga ekkanisa mbasibudde mweraba mukama bankumi. Why do we have few female artists on top? Bebani abali down waliwo abali top n'abali down.
mweraba. Be